Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nkulamusako wena gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala kwebali kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina era amiina ddala. Wali akatambi kenyagala olabe buli muweereza n'alyagadde olaba akatambi kano si kawanvu nnyo, ka seconds galinga 3 ni mulimu amakulu manene n'okusinga vidiyo z'olaba ezitalina makulu ez'essaawa 2 oba ez'essaawa 1. Kasinga live z'obeerako ezitalina makulu ez'essaawa 2 oba essaawa 1. Kano ka vidiyo kabadde kamuweereza abadde mu kkanisa, katambula nnyo ku mikutu nga yeegayirira oba ng'asaba, naye nga mu kkanisa temuli wadde omuntu wadde n'ogu, naye ng'akulaga ali siriyasi, ali committed, ate ali mu mwoyo, ng'ensaba gye yalisabyemu ng'abantu bajjudde y'emu gy'ali kusabamu nga mu katebe temuli wadde n'omuntu n'omu. Akatambi ako nkalabye ne kanjigiriza ebintu biringa 3 bye njagala nkuwe. Tomanya naawe oyinza okubaako n'ebirala bingi abyoyize, naye nze biri bintu ebyo 3 bye njizeemu. Njagala osooka wekenenya akatambi ako nkomewo. Mwana aliyekuhukumu tena akasema wote wameenda, na hata Yesu akamwambia hata na mimi sina uwezo wa kukuhukumu, sina uwezo wa kukuhukumu, lakini nenda na usitende dhambi tena, nenda na usitende maovu tena. Bwana ukatusamehe asubuhi ya leo, maana wengi wametuhukumu, wengi wanataka tupigwe mawe hadi tufe, wengi wanataka tusulubishwe, wengi wanataka tupotee. Ninaomba Baba asubuhi ya leo Akasobera akatambi ako okalabye bulungi nnyo. Omuweereza oyo abadde mu lulimi Luswayiri, abamu bagamba kavudde Kenya oba kavudde waso. Gye kavudde yonna si nsonga, wabula kasita oba ng'otegedde amakulu. Kisookera ddala njagala nkuwa ekyawandiikibwa kino, asinaba kuwa nsonga zange. Mulokole, tuli mu biro bizibu, biro bisembayo, ebiro ng'abantu bagwamu essuubi, abantu bagwamu amaanyi, naddala ate abalokole va ku b'ensi, naddala abakkiriza. Matayo 25, Matayo 25 essuula egenda kubeera ate ya 21. Matayo 25 agamba bw'ati: His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Atusomera omwo n'Abakolosaayo, Colossians chapter eyokusatu essuula ya 23. Agambye waati: "And whatever you do, do it heartily, as to the Lord, not to man, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ." Kama yebazibwe. Kakati bantu bangi tusuubira nti we tunaaba n'abantu nga bajjudde ekkanisa, awo ojja okugirayo ekirabo kyo kyonna. Bangi basumba oba abaweereza ng'amanyi nti ekkanisa weenajjula, awo agenda okugirayo ekirabo kye kyonna. Naye nga nkubulira ekiba kikulemye okugjayo ng'olina abantu 20 we banaawera 100, kiyinza okubeera ekizibu, oba ekirabo ekyo kiyinza kyennyini oyinza n'okikozesa obubi. Bantu bangi. Ate nze kyenjizeemu kikino, bantu bangi naddala ffe abalina emikutu
social media. Naawe olina social media, olina Facebook, TikTok n'emikutu emirala. Okola vidiyo n'ogiteekayo neefuna bavyu 5 ng'oggwamu essuubi, ng'olekeraawo kubanga erina abantu 5 ate ku mukutu gw'oli yatambudde erina abantu 3,000. N'ogamba kyabikanze Mukama teyampita, n'oggwamu amaanyi olwakuba erabiddwa abantu bameka? 5. Naye tunula omusajja oyo ekifaananyi ekyo, temuli muntu naye yeewaddeyo. Yo vidiyo erabiddwa abantu 5 gwe tomanyi ky'oba okoze. Singa abantu abo 5 abo bafuna omukisa, singa abantu abo 5 abo bategeera amazima ne bakyuka, abo 5 basobola oleeta abalala 5 ne babeera 10, 10 ne leeta 10, 20 ne galeeta 40. Oyinza okwekanga nga gwe walabanga 5 naye omwaka gusobola okuggwako nga baweze 2,000. Kati bwe tutyo bwe tuggwamu amaanyi lwakuba vidiyo erabiddwa abantu 5. Wotoggwamu amaanyi lwakuba kkanisa eganye okukula. Ekkanisa okukula kye ki? That's the question. Ekkanisa okukula kye ki? Ekkanisa okukula si kwe kujjula abantu. Sitaani asobola n'okukuleetera abantu ne bajjuza ekkanisa. Ekkanisa okukula kwe kubanga mu nsi ey'omwoyo yeeyongeddeko eddaala. Ekkanisa okukula kwe kubanga enkolagana yaayo ne Kristo buli lunaku yeeyongera. Si bantu kubanga bangi. Kati wekinaatulema otegeera nga ffe abaweereza ne tutunuulira abantu nti oli ajjuzza oba abooli abajja abangi kyayika ekkanisa eyayitibwa. Nedda, muweereza njagala kuzzaamu amaanyi, oba bali bantu 3, genda mu maaso kasita abanga Kristo alina enkolagana n'iyo ekkanisa. Gwe alina social media, teekayo vidiyo ne bw'oba erabiddwa abantu 3 giteekeyo. Kasita obanga oli mu layini ne Kristo, kubanga wonna oyagala vyu 30,000 ogenda tandika okupositinga bannabbi b'obulimba kuba bubatambula. Ogenda tandika okupositinga motivational speakers kuba bubalabibwa bantu bangi. Ogenda tandika okukompromisinga, naye it's all about okubanga byokola biri mu layini ne Katonda kuba ye gwe tutunuulidde atuwa empeera. Weewaawo weefuna vyu ennyingi osobola ofunayo akantu, naye ate kano ka ku nsi kayinza okukoma wano. Naye emyoyo emeka gy'oba obuzizza kubanga buli wopabulishinga vidiyo ng'ebuza abantu naawe n'ogyongerayo, manya you have contributed. Kinene nnyo ky'oba otaddeko and omusale gw'abo abantu gujja kukubalirwako. Ekintu ekyokubiri kyenjize kiikino, naddala mwe ba street preachers abagenda ku nguudo ez'enjawulo, ogenda n'obuulira enjiri. Bw'obuulira enjiri lwakuba abantu tebakuwuliriza. Ompulira bulungi? Abantu tebawulidde by'oyagala. Abantu bagambye mukkirize Kristo ne bagaana okukkiriza Kristo oba ne bagaana okuwuliriza, n'oggwamu amaanyi n'obivaako. Njagala nkubuulire, genda mu maaso. Oba bawuliriza oba tebawuliriza, ekyawandiikibwa kituukirire nti eno enjiri ey'obwakabaka Matayo 20:14 eribuulirwa mu nsi yonna n'enkomerero erirabibwako. Nti baleme kubeera na excuse. Gwe kola ogugwo. Naye ekizibu kye tulina nti kasita ogenda ku street eno ne bakuvuma toddayo, ogenda kweri ne bakujerega toddayo, omala ng'obivaako. Aka vidiyo katuwadde ekyokuyiga kingi nti ky'okola kyonna kasita Katonda akibaamu, ensi gireke. Ensi eraba bulala. Ensi yerowooza mbu Katonda okuba naawe kwe kubanga ekkanisa ejjutte. Katonda okuba naawe kwe kubanga ovuga emmotoka eya bbeeyi. Katonda okuba naawe kwe kubanga okola ki? Ng'olina obuzimba obunene.
Katonda okuba naawe okubanga weeyimira ku street abantu bagamba mulukuke ne balukuka. Ba motivational speaker be babikola. Kitegedde kati toggwamu maanyi. Ensonga yokusatu nze gye ngize mu katambi ako eriwo eti osobola okubuulira enjiri eri abantu babiri engeri emu gy'ogibuulira ng'olina ekibiina ky'abantu 3,000. Nziramu like abantu abaweereza abamu kasaba mwaniriza abantu akubuuza ekkanisa yo erimu abantu nga bameka? Abibuuza lwaki abala kiweebwayo? Akubuuza mulinga bameka? Mulinga bameka? Kati omugamba tuli 2 ng'ate waliwo amuyise baali 100, gwe owaabiri wadde gwe wasooka tagenda kujja. Mulokole bakuwadde ekibiina ky'abantu 100, awalala bakuyise waliwo abantu 10, ogenda kubuulira n'omutima gwo gwonna nga ewaalibuulidde abantu 10,000 n'obuulira bano 10? Ekyo kibuuzo. Ogenda kubuulira n'omutima gwo gwonna oba bano 10 ogenda kumala budde, kumalako ssaawa zibakuwadde? Ate bali 10,000 noweewaayo wenna you are advertising yourself nti obanga weekubira akalango tibanayinze oba omanyi mu 10,000 temugenda kubula kufuuwasi ente naye ogenda okwekanga mu bana bano 15 bamuganda wange n'okuvaamu 1,000 bagukuwe gukuzeeyo gubalemi bavuddemu 7,200. Ate abo baba bakoze nnyo era Musumba ajja kugaba bannaaye nebaza Mukama nti kaakati ekkanisa esumuluddwa ba 1,217 naye namwe Kristo yafuga. Osobola okugendayo n'obuulira enjiri Mukama waffe gy'akuwadde n'omutima gwo gwonna. Waliwo ebintu bye tulina otuula wansi. Ndabye akatambi ako ne njigamu ebyo ebintu 3. Naddala ffe abalina online ministry nti tofaayo vidiyo gitaddeyo oba erabiddwa abantu 5, go on, toggwamu ssuubi. Nammwe abaweereza nti oba bakuyisa abantu 10, toggwamu ssuubi. Do it with all your heart. So vidiyo eyo ebaddemu ebyokuyiga bingi. Simanyi gwe kyoyize naye oba okirina kiteeke mu comment section. Abasumba we batyo batono we batyo. Batono. Ate naffe endiga oluusi naffe tulinga oba abaloge. Eze ekkanisa tetugendayo. Temuli mafuta. Naye wulira essaala. Waliyo bino bikanisa byammwe bye mulabako online okuleka ezimu esobola okusaba saala bwetyo. Bino bikanisa byammwe online waliyo ekkanisa abantu ne bagaana okujja ne ku online nga tekuli balaba n'asigala ng'akyasaba eyo saala. Agenderawo okukutula. Waliwo amaanyi ag'ekizikiza agakutta abantu. Waliwo aloga ekkanisa. Ba agenti baalumba ekkanisa. So Mukama atwagala tubeere beesigwa mu katono ate tubeere beesigwa ne mu kingi. Tubeere beesigwa mu kitono ate tubeere mwesigwa ne mu kinene. Oba olemereddwa okubeera omwesigwa mu kkanisa etaliimu muntu kati wanaaleeta abantu 10,000. Ate naffe twongere nnyo okukabirira Mukama nti osobola okuba nga tugeze ng'ekkanisa nga mwesigwa alina obudde ne Mukama asaba Katonda n'agala n'aleeta abantu ne baba bangi kati ate nga ebyo byali luli. Totulangako abasumba gamba ffe twasiibasiiba dda.
namwe musiibe. Shegede walinga abantu kanisa tenajjula ali yeewaayo kati yeewaddemu holiday kubanga Katonda aleese abantu. Ate ekyo kiridde enjalaasi nnyo, kibi nnyo n'okusinga wali mu kusooka. Okutuuka n'owummula n'ogamba akati nze ebikati bano abaakalokoka nabo basiibe ebisiibo bye twasiiba. Kale wamma funa Kristo yakuzaamu amaanyi. Bw'alina social media oza video tezitambula, toggwamu ssuubi, kola nga Kristo bw'ayagala. Abo abataano tomanya bayinza okuba nga bayagadde, naye ate nga abataano abo bagenda kuleeta millions of people okukyusibwa okudda eri Kristo. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero, nkuwa obulamu bwange kubeera omulokozera Mukama waabwo, sasula obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale kanetoolemuko katono wekomawo bingi betugenda okuba nga tetwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.